Wanje. Sitano anti. Gyendi. Oli otya chuma. Gyendi. Nje baliko. Gere wanno. Amaye anti ngwagwa olwawo okulabika. Ate munenda bikenkole ki? Eno sibwa talina baneiba. Ate munenda abajjawa era nyina kubeera nenda nesirikira. Kujjako ewaffe n'otulabako ne mama n'osiiba wano. Sisikulangako na mukubo ng'oyitaayitawo. Ate kati ewammwe nzijeyo nkoleyo. Otubuuze kati nze nga nzize. Kyogamba mu luno inasooka kulaba kyogenda kukolayo n'olyoka otambula n'obuza ku bantu. Ne tomanya luli bolo nja kujja munnaye. Abantu otubuuzaako munnaye tuli ba ku kyalo nno endulu ogikuba. Bwe kiri naye anti munneeze namanyira kwetwalira neeno nesirikira wano. Kati biki ebiri eno biringa ebiri ewaffe. Ate ebiri ewammwe. Nene tolina banneyiga. Tolina nabakuleetera ku biiku. Ate munne tolaba ndiwo bwomu. Era otambula katutwala kyenkugambye kati singa omanye ebiri ku kyalo kyonna singa omanye ebiri ewaffe singa omanye ebiri buli wamu. Ate ki ekiri ku kyalo? Ekiri ewaffe naye anti anyumiza bukwe kati nno ekiri ewaffe tokimanyi tino anko bamusiba? Nakimanya nti bamusiba. Anko bamusiba okuva anko ebamusiba enjala netuluma bale enjala yatulumye enjala yatulumye twewoze buli wamu kate tudde wano era singa bakuba na dduuka singa nakutuuseeko dda anti antumye eri nantumye wenzikirira mukubo wenti mabanja mangi mabanja gasusse nga kibi ate ekyo. Era singa doina akaduuka singa najja wano anti tusabayo ku binyeebwa anti ku muceere naye mwandize akatono n'otuwa buwi oba n'otuwa koyina akatonotono ogabanako ne munno. Nedda tetusobola kujja munnange madde nyina genda ku maduuka gye nyina kwewola. Ye ne tuba tutyawo enjala ngemaze nno tuluma Nasali agenze eri Wanaalongo abbyeyo ettooki oyo omukyala gwe Nasali tomumanyi era mulaba si mukazi mwangu yajja adduka n'ettooke kuku nze nno nga bali nnyimye kwanza yali ngenze kwewola ne bali nnyima tuba tuli nga Nasali talireese ne twebuuza ne anti ne Nasali ettooke alikoze atyo ddireeta biri ku kyalo kuno gw'otuula butuuzaawo tumanyi kiri ku kyalo. Ate munenna nze atatambula ntuula nene kati nno yigotambulako tuba tukyali awo toyogera nno munne lumpe kanterera anti wanyiga kanterera bayinza okunyiga amataba gasooka olumpe kati njala mukutuluma ennyo ne wajja muzira kisa oba muzira kisa omusajja yazaawo n'akonkona nagenza okulaba awa anti sente anti bakaya ne Nasali zimpe kyake anti yafunye omusajja omulala yamuwadde mmeka sente simanyi sente naawe ziyamuwadde nenabye nabagamba ozifutadde mu kikondo yafunyeyo omusajja omulala sooka olindeko taata enje ali mu kkomera wadde yagala tufe enjala kati mama enje ate atandise okukola bwenzi si bwenzi yadde alina okuyiiya tube naye ng'omanyi wakatulo nze enjo Nasali ne anti wadde yagala tuliyo ekyokuva anko naye taata enje wanakitegeera pozi nga gw'omugambi ate nga mugambira ki tewali akimanyiko nze ne anti ne Nasali posiko naawe neba neno asina gwe sisobola gwe wekaganyumirizaako nze oli ne wava wawa najja naŋŋamba ogwange guba togobera no wakanga olinze kugamba bigambo bisanga waneeno nze mbadde nkunyumizaako bunyumya mbadde ntambula ne bannange kiri waffe tukali ku dduuka nga sisangawo Nasali nga talina eddaani nga yeekaabya beezise buba bannange nze olaba nga naye afuna kyamuwa ate Nasali ng'abadde ki buli omu anoonya tubeerewo ewaka buli omu apalapalanya okulaba aleese ekikumi aleese ebibiri ng'ewaka tufuna naye sooka olindeko naye nga Nasali agenze wali naye nga kituufu abadde ayagala sente kakyoganga nkulimbi ate abadde ayagala ki musanze atudde noosa ogenda ku dduuka ne mutula newedduuka ne muteesa ng'ozze kwewola ozze kula era abadde siriyasi oba buli kati nno nkubuli Nasali ankambuwalira neeta nkambuwalidde
anga agambye bugambi Dani ne mukuru Dani empacho olina mnecho nze ngende natuleka ate kati gwe badde ogenze kolayo nze mbadde mpitawula nga nzije eno naawe tulabasha duka liro ali kukumbadde nze ali ngakanyi kamba buuze kiri ku kyalo kuno nsotambula ne singa otambula singa buli kimu okimanyi buli kimanyi oba nze nakuleeteranga weefunayo kenfunye nganzija nkubuulira nganzija ojadde ompanga nganzija nkubuulira ekiri ku kyalo sitambula buli kimu kinsanga wano eno nga ntudde otudde ate nno ojja sasulya amawulire gange kubagaba gwoca gakagwirawo tofa ate era naawe era olwagala weereeyo nga lukusiiwa n'ogamba kammala okuyitako wali oyagala ewaka nnyumye naani tewaliyo bonyumya nabo anti gwe mbantuwa nasali tewali naawe era oba okiraba tewali gwenduwa nate nze mukomera sinnagendayo bandigendayo ddi nasalada neyogerezaako tugende amaze okunyiiza ninga amasige nagenda mukomera nze ndigendayo ne anti I don't know what to do with these people. Now this one has never even come back to check on his suspect. This one is just fooling me. He did not even give me my money. Where's that? Where's that making noise? Don't make noise in the cell. Hey, it is you. You the one they abandoned. You will not die, you woman. Tojja kufa. Sawa nkyali mulamu tojja kufa tubadde tuyogerako ng'ojja. Munjogerako? Mbadde njogera ne musajja ono gwe mwasuula. Leero omuze omutwale. Yaliridda. Is there. Ogambye nze nkola ntya? Tubadde tukwakogerako kati. Tubuuza oba lwaki tojja n'okimu omuntu. I'm looking at all these people. Ono suspect we yamuleeta n'amusuulawo. Ono yaleeta suspect we tamuleetera mmere. Ono ye bwe yaleeta nawaabo omusango, he did not even tell us his name. N'abula. This one, and now when we release these people, they say police ffe tukola omusango. Kati is it our problem? Is it our problem? Kati mbadde mutuusiza omutono. Already. Actually, what I'm doing right now, ndi mukola bya kiyaye. According to the law, esawa 48 mukomera nga tumuta. Era every time I renew like he just entered. I renew. Buli sawa abeera nga mupya. Kati if my general comes, I tell him, oyo musajja tumukutte jo. Kati mbadde nsaba esaawa oddemu ozongereko. It is not me, it is the government. Gamba government. It is the law. Gamba law. Esaawa baddemu bazongereko. Kubanga ono nze sikyamwetaaga. Sikyamwetaaga. Mwagazaaki. You came here asking. Luli. And you came here asking for him to get out. And he refused. Yes. Yagaana nange nensalawo mulekeyo. Era sikyayagala. Aliwa. Tatenjo. Here is not Tatenjo. Here is suspect. Suspect number 5. Suspect number 5. Ontyo. Yes. Mokulu. So tell me, madam, before you go there, I'm seeing you say you want to talk to him. You want to talk to him? Hey. You pay the visitation fees. You don't just go to him and say, pay my visitation. Ngenda kuyita wano nga. No. Afande, ngenda kuyita wano nga. This is not my money. Nkitegedde, ngenda kuwa sente. Sinagaanako. Ngenda yita wano nga nfuluma, ngenda kuwa sente. Because you have not paid the tax. Ngenda kuwa sente. You are going to pay expensive. 2,000. Simu kyatizo. Oyina simu mmeka z'okozesa? Ezaki joga. Essimu z'okozesa oyina simu mmeka? Emu? Nina simu. Ogoloza saabitegedde. Oloza saabitegedde. Ebikyate byogabye wategedde. Tate nyo oyina simu mmeka? Essimu emu. Ate n'esembyayo 72. Yani, bagikubako tokwata. Nze simu gye nnina ewesembyayo 95. Nga naye yagingambye muntu wonnyo. Yankakasiza kwakubira nawe kw'omufunira. Ani yagambye? Omwagazaaki. Ani yagambye nti n'essimu 2? Nze nabitegedde. Essimu 2 zaaki. Ate kinyambye. You people, you era come. gira obeera yeno. Apande zino za waka ensonga za waka. Now you go home. Ate waka taliyo kati tulina zimalira wano.
I told you mutwale. Simwagala sina je mwagala. Nsonga za waka obo ni mukola nsonga za ku visiting. He's a suspect. Kanti zinezonga katuzimalire wanafa. I think you need to be arrested you. Hale kati ngoze okwogera n'omusajja wa. You are misbehaving. You are misbehaving. Kale kankyusemu. Why are you arguing? Taata enjo. Talk like that. Esambyayo 7 yani. Simuki. Enamba esembyayo 7 eyo omusajja nkakasiza bulijjo beera n'essimu ezi 2. No, we can investigate that matter. I have his number. Bino byaffe. I have his number here. Essimu eyokubili sigimanyi. I remember on his statement. Oyagala kumfula musi. On his statement I saw his number. Nze namba yange eri awo afande esembyayo 95. It is here. 95. Jiro beerayo nga nange wenkola okunoonyereza okwange. Your number is here. Ogenda kuvundirayo. Sirina gye nkutwala wagana kuno na oli n'ogaana. Alo. Tolooza ndi ngenda kwesiba. Alo. Mbuulire simu gye. Nze nna simu. Alo. Ebyessimu eyokubiri nze sibimanyi munnange. You send the transport. Omugezi. Bulijjo weefuula. He has stolen what? You send the transport and we come, we pick that stupid thief. Otuusa okuvundirayo. Send the transport on this number. Bulungi nompa essimu eyo. Mbuulira waweeri. Essimu ki gy'ogamba? Eyokubiri esembya 7 sirina gye mmutwala. Bana enjo ndio semusanga. Munjagaza. Afande nina omusango. Bano babbe ettooke. Bani? Mwabbe ettooke ku mudaala gwange. Madam. Yes, afande ono abadde. Ye gwe yani. Yenze nalonga atunda eri amatooke wali wansi. Bano babbe ettooke lyange ku mudaala. What are you saying? Nalonga. Ogamba ki? Bano babbe ettooke lyange. Abantu mayigana okuwayiriza ku poliisi. Muganda wo yabbe ettooke lyange ku mudaala gwange. Genda omubuuza. Tugende mpola. Yes, afande. Tugende mpola. You have come to report? I've come to report that case. Uganda wono yajja nabbe ettooke ku mudaala gwange. Namumme ettooke n'alisitula n'adduka n'alitwala. Gwe musango gwendesewa. Ettooke. Ogambye ettooke. 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 Afande nze kuwaaba musango. Ettooke nga biwagu oba nga mulamba? Ettooke nga ddamba. Nga ddamba. Byali 2 n'ekitundu. Now, madam, your issue is simple. That is just theft. Nze kuwaaba musango gwa. That is community theft. Musango gwa bubbi. That is theft. Now, when you came, you just sit down. Boze otudde butuuzi. Afande abadde nino tuula. Nze afande kasirivu. This police station is not mine. My job. But it is our police. Exactly, it is your police. Yes. Now, but for you, and her, and everybody else, police you fena yafe. Kubanga there is no corruption. Yes. Yamba police. Naye kuyamba. Torture police. Ate. Ekisinga obukulu no corruption. Era afande kyekindeese wano nzize kulipoti musango ogwo. Okutya police is also another crime. Kati for you have done so well. Oze noyamba police. Naye nyambe. Banziba. Now, first of all, Afande. Njagala kitereeze. Muganda you are here. Let me tell you, you are here. First of all, you are here. Secondly, you are going to make a statement about that issue. Yes, Afande. We are going to write a statement. We arrest that person who stole that token. Yes. We arrest whoever is responsible. But the twins are too kawaii now. The twins are too kawaii. Maybe mistaken identity. No, Afande. Ngolabye omuntu adduka ku mugongo notategeera ani oyo atwala omumanyi bulungi. Mumanyi Nassali muganda wo. Nassali. Hey! Now, I'm getting confused. Okay, no problem. I have her number. I'm going to call her. Madam, don't worry. I'm going to call her. We make a statement and I will get to know. But now, even before I go there, let us first sort ourselves here. You, me, I know Nassali. Very well. But she's a fifth. Hey, and ye muganda wo. Muganda wono. Ye yanziba yalibba. Madam, we don't call people thieves.
when we are the police, Yanziba. we call them suspects. Yanziba. No, oh, madam, you are going to cause yourself problems. No problem, I find. Because Auntie, that is the I'm real telling case. you now, nkuyigiriza amateeka we gakola. Afande Kasirivu, my job. No. When you come to police, you only have suspect. When after suspect, become a victim. After victim, become a prisoner. Huh? Now for you are reporting a suspect, calling her a thief. Hey, you might what if it is wrong? Where were you that day? I was there. And no, a thief cannot steal when you're there. I found. Huh? So it means you have been keeping this crime for this long. Not long, I found. When they do something wrong to you, you run very quickly. Did you make any alarm? Dulu nengamba oli mubbi nangamba kandibbe nali dusa na duka na genda no you cannot say nakube ndulu and ndulu is like ojamubuza. So what they do, people crowd. Becho Pawona byondese okuvobedda joli Wedo baliranze dakiika. Kiki ekikuzuuza? Kiki onoonya? Kiki ennoonya nkusanzeeyo. Nze naalibuuziza gwe gw'ovaawo nze nga sikubuuzizza. Nze wansanzeeyo nga nina bye ngenda okukola. Era nendimaliriza n'envaayo. Naye bw'okuba wagenze, nakuleseewo bazibadde ssaawa nga 5. Zizino ssaawa mmeka? Kugabadde oluwanza ssaawa nkyali ova ku ssaawa 5. Nze nduddeyo eri. Nze saakubalidde zizo. Era nkusanzeewo n'engamba nange. Nasayo dokimyeeki. Niwe wabadde ombuuzanga njagadde okumwa obuntu bulamu n'engamba owange. Ogwe konsangire waka obonkinyiza. Sikukyunya. Kubuuzizzaako bubuuza. N'onnyinyonnyola nange n'enkuleka. Nga lwaki nkunnyonnyola? Kati kibi okubuuzaako mbadde mpitawo n'enkulaba. Maama ab'okukyalo ogenda obabuuza nga bwannaalongo sikusanga ngayo ng'ofukamidde omubuuza. Nze mbuuza. Ate singa sibuuza kuno baani abaali tuyambe nga sibuuza. Muntu mayo kumaduka kasinyo okuba n'empisa. Olina kuba neki? N'empisa. Maama mutosene kuseringira edduuka okwera ekitegeeza bujo tukutuma ng'oyingira amaduuka ng'ogenda. Ondabyeko nganje? Tomugambye akuwa olweyo oyingira oyo. Anaalumpa? Mbu mugende mutunde. Alumpadde? Oli bulala. Alumpadde. Gwe ati yagala sala bigambo byo. Sisala bigambo byange kyomu. Bisale nze mukulu Dani mpiseewo ne mubuuza. Nze nkugambako binene omuntu alumirirwa. Kuddiru kyomu mukulu Dani musajja mukulu. Omusajja omukulu okubanga awezezza egyo emyaka nga talina kuwasa abasajja balina siriimu. Mutuse ne ku myaka gambye alina emyaka ebiri. Simubuuzizza emyaka gye n'ekyo kiraba nayonka mbu omusajja mukulu. Gwe yagambako emyaka gye. Tolumirirwa nassali mpoziko olina bigendererwa birala. Bigendererwa ebyaki? Nze mpise wa mukulu Dani ne mubuuzaako. Kuba nyina okuba n'empisa. Kuba singa simubuuza anti nantumayo kola yali mpoze. Maama olwokuba watuwoolera emmere kati ogenda okigamba buli omu wagenda n'owetwowoolera emmere. Kyetaagisa okubuuza gwoba tobuuza nze mbuuza. Eyo si y'ensonga nate ekyemmere kibadde tekyetaagisaawo wano. Anti badde nkulaga lwaki mbuuza abantu nti obuuza basobola otutuula. Omuntu omusanga oli mu kizibu ng'alina okuyamba. Maama gwabuuze nnyo lwaki Nalongo teyatuwola ttooka nti obuuza. Kugamba ebigambo bino wammanga. Ngaani? Siddamu okukusanga ewa Muzeyiddaani. Gungamba ngaani? Ng'omuntu alumirirwa. Anti yali ampa amateeka tewampa gago. Lwaki tewagayisa luli? Kati leero nga yisizza ng'omuntu yalumirirwa ate ng'omuntu yakuleeta. Tolumirirwa. Oli mwana muto ojja kufa obwereere. Tolumirirwa leka nfe. Ojja kufiira mu by'ekisiru. Ndeka nfe nassali ndeka nfe ndaba tomanyi gye banziika nti transport yanaakuluma ndeka nfe. Era nga kijja kuba kitwetaagisa okuspendinga ebintu by'ekisiru. Agwe tojja. Tewatuwandaga muntu yo otandisa ojjajamya obulamu bwo obuzungu obuteeka waneeno oteeka wali oteeka wali ki ekikuzunza. Lwaki ozunga ekyalo kyonna? Tolumirirwa bireke by'okulumirwa tolumirirwa n'okuziika toziika ndeka nfe. Ojja kufa. Eka nfe. Kenziramu okusanga ewa Muzeyiddaani. Ogenda kukola ki? Kenziramu okusanga ewa Muzeyiddaani. Nassali tolumirirwa mpoziko mbuli ensonga lwaki onnumirirwa ennyo bw'oti. Gwerinda. Olumirirwa n'okufa kwange? Nga lwaki sikulumirirwa omuntu ogwo tubeera naye waka lwaki mba simulumirirwa. Eka tonnumirirwa. Sikola ki? Ndeka nfe. Gwerinda. Ojja gamba naggamba. Kaninde.